Leader of Opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero ate Honorable Joel Ssenyonyi atutte abakulu okuli omukulu Dean Lubowa okuli omukulu Hilary Kilaga Dr. Hilderman abatutte mu kkooti oluvannyuma lw'okuvaayo ne boogera kalebule gwe batalinaako mutwe n'amagulu. Yes, Leader of Opposition waffe Honorable Joel Ssenyonyi ebintu nno akitadde ku ddaala erya waggulu. Tukooye abantu bano okuvaayo ne batwogerangako kalebule ne boogera ebitaliiyo ne bavumaganya amannya g'abantu olw'okuba nti bali mu kukolera omuntu omu bw'ati ng'omuntu oyo munnange ffenna tumumanyi bulungi y'omuntu omu ye omukulu Mathias Mpuuga Nsamba awamu ne munne omukulu Mathias Mpuuga Nsamba awamu ne munne Anita Amongi bali mu kukola propaganda bamuyisa mu palamenti ono oli naye Honorable Joel Ssenyonyi ebintu ate akitadde ku ddaala erya waggulu. Era baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti Leader of Opposition waffe waali nnyo ate akyali fayini ate era ebintu agenda kuba abikolera ddala nga ebirina okukolebwa ate era mu mateeka. Naye munayagala mumalamu amaanyi naye munayagala okumuggyawo naye munayagala okukola mutya twongera obajjukiza n'obategeeza nti ono ye Leader of Opposition era ensonga agenda kuba azitwala mu maaso. Tweyanziza nnyo Honorable Joel Ssenyonyi weebale nnyo kubeera kyakulabirako era weebale kubeera musajja mulwanyi ate nga mugumu. Wamaze obalabisa kati bo bali mu kuyisawo propaganda naye twongera obategeeza n'obajjukiza nti ffe tebitukwatako era tumanye ekituufu kyeki. Leader of Opposition waffe omukulu Honorable Joel Ssenyonyi kankuwe embeera ate ng'atutte abampembe bano mu kkooti bambuulire baleete obujulizi ku bye boogera kubanga ye byayogera biriko obujulizi tewali byaggama nti ate byaki biriko obujulizi naye ebyabwe bali mu kuyisaawo balina bye bali mu kuyisizaawo akagundi naye ffe tebitukwatako. Wabula Leader of Opposition waffe omukulu Honorable Joel Ssenyonyi tweyanze bale kuba mu lwanyi bano tubaleke tebalina kiddako. Gy'oli naye nga sinnakubuulira nsonga lwaki siri musanyufu gy'oli kansooke ntegeeze Dr. Hilderman Mazongoto Hilary Kiyaga ow'Emawokota nti bw'osanga ng'abaagalana abaawukanye manya nti nno wakyaliwo ekibagatta. Abaana abaali ab'omuffe b'owa ssente balumbagane Right Honorable Joel Ssenyonyi okumukonjera n'okumutemajjako abaana abo baali ba muffe era muffe mukyalimu mikwano gyabwe. Omuntu yenna gw'osobola okuwa ssente agenda akonjera omulala wallahi ya Mungu omuntu oyo aba talina mmizi. Kino nkiddamu. Bw'owanga omuntu ssente agenda akonjera omulala n'otasanga buzibu kukumukkirizisa nakkiriza bukkiriza agenda akukolera omulimu gwe ky'oba omubalirako nti omwana oyo abeera ayina emmizi taakuweeyo. Olw'okuba nti muffe mukyali mu mikwano gyabwe ate olw'okuba nti tebayimiridde ku mazima era emmizi ebalemerera okukuuma ne bajja ne batubuulira ekyama ekyali ekyammwe eky'obwababiri. Miliyoni 3 ze wali zinze ku baana abaali ab'omuffe ng'ogenda oba okyayo batemajjeko Honorable Joel Ssenyonyi ebigambo Right Honorable Joel Ssenyonyi ebigambo battattane erinnya erya Right Honorable Joel Ssenyonyi. Gwe Hilderman gwe handola wa Mpuuga ku social media era ye gwe omuntu asaplayinga ssente ezirina okuyitanga ku social media nga ziva mu Bampuuga. Naye kino nkikubuulira Hilderman omusezi asera kiro naye era emisana osanga eyabadde yeebase ng'akugamba nga gundi wa wali bwali omusezi golowooza aba yamulabye ati. N'emize egikoleddwa mu nzikiza Mukama asobola okugyerula ate ne gyeyolekera mu kitangaala. Gwe bw'oba olowooza nti ogenda kuzannya obuzannyo bwo buno obwa koodi n'obwekyana ekito bw'oba olowooza nti blackmail egenda kusobola okusanyawo Right Honorable Joel Ssenyonyi
awo obeera olimbye Dr. Hirudaman. Dr. Hirudaman tewali ssente emala. Dr. Hirudaman olubuto kyoto. Dr. Hirudaman wakola ssente nnyingi mu Ameria kyambadde ng'omuyimbidde akayimba. Watambula naye mu campaigns za mirundi ebiri. Gattako ssente nnyingi ennyo ze wajja mu kisaawe ky'okuyimba otegese concert otegese eki ofunye obulango wayinako n'okalango ka yali Pride Microfinance. Ezo zonna zaali ssente. N'olaba ng'era tekikumalidde. N'oyingira mu Parliament weeyongera okufuna ssente. Kye kikulowoozesa nti okukusenca tooyoye ssente. Emyaka 2 gy'omaze ng'olaba ssente. Ne ku ssaawa eno nga tonnakkuta ssente. Ng'okyosobola okusaanyaawo abalwanirira Uganda naawe gye walimba ensi nti gy'olwanirira olw'essente. Hirudaman ssente ziri kutuusa wabi. Hirudaman teweetekako musaalaba. Hirudaman teweetekako kalambe. Abantu bonna abatunyigiriza mu Uganda baliko akalambe. Saagala akalambe ako kakwetimbe Dr. Hirudaman Mazongoto. Hirudaman okyali mwana muto actually mu by'obukulembeze enjuba ye ebadde emeruka bumerusi. Saagala banjuba egudde basaanyeewo kariya yo ng'ebadde emeruka bumerusi. Hirudaman wali kyakwenyumirizamu wali mwana muto naye afuluma ebigambo ebiwooma. Era abantu b'emawokota ne bakwesiga. Ne balaba omuvubuka omuto ng'ate eno generation y'abavubuka. Jjukira twabagamba nti bannanga abavubuka. Kye kiseera bazikadde baffe batutembeese. Naye balabika balemereddwa. Kye kiseera ffe tufuuke bakadde baabwe. Tutandike okubatembeeta. Abasajja abakulu ab'amataayi twabawa obuvunaanyizibwa bw'okutununula. Naye oluvannyuma lw'emyaka egikunukkiriza 4 ne tulaba nti balemereddwa okutununula nga bakkocha abatuufu kya buvunaanyizibwa ne tukyusaamu ku nteekateeka ya ttiimu. Ne tuyita bamusaayi muto nti muyingire. Ba Cristiano Ronaldo bakaddi ne penalty obupenalty tebakyasobola ziteeba. Omuntu atakyasobola kuteeba penalty obeera tomusuubira nti akyasobola okunoonya emipiira. Agigabira abateeba oba ye kennyini agiteebe. Ne tuleeta abavubuka abato. Ne tuleeta amaanyi amato. Kyokka nte kya nnaku nnyo nti omuvubuka omuto akwasiddwa oluso asaanyeewo abavubuka abato n'essuubi lyabwe. Hirudaman Mazongoto nze wali mukwano gwange mu ebyo eby'endongo nakwagalanga nnyo. Era bwe wavaayo n'ogamba nti ojja nezijjukira ebigambo byo mu music wali toli musajja muwemuzi. Wali muvubuka muto omukwata mpola. N'ogenda n'ofuna n'akaso n'osaayira omutwe enviiri n'ozijja. Kakyala enviiri wazijjako nga tetunnatuuka na mu biseera bya campaign. Weeteekerateekera. Wakati mu lugendo olw'okweteekerateekera saagala wano wootuuse ng'osajja kudde ng'ofuuse ow'ekwenyumirizaamu naffe otuweerezeeko kubanga yo Uganda yakuwagira gwe toyina ky'ogibanja. Uganda ng'ensi essaawa eno y'ebadde ekubanja. Era nga mu kaseera kano naffe twenyumiriza nti gwe twateekateeka agenda kutuweereza. Wabula gwe twateekateeka okutuweereza yalinga ali mu tusaanyaawo olunaku olwaleero. Hirudaman Mazongoto saagala ofaanane Dr. Apollo Milton Obote. Obote gye yava okujja okwekkata ku Buganda. Abaganda ne bagoba owaabwe Ben Kiwanuka. Ne bagenda n'Obote ne bamuwa n'erinnya Bwete. N'atuuka n'awamba mukama we. Teyakoma na ku kyakumuwamba ne mu buwaŋŋanguse. N'amuttirayo. Kawala ke bayita Nabbosa Ssebuggwawo eyo story mpanvu nnyo. Ke kaatwalira ebbaluwa Abangereza Dr. Apollo Milton Obote gye yawandiika nti ekizibu ekyo mukitukolereko. Kakati saagala tukwejjuse ng'Abaganda we bejjusa Obote mwanange. Hirudaman saagala tukwejjuse ng'Abaganda bwe bejjusa Obote kubanga ebiseera ebisinga
ekigambo kale teyali baddeye ku muntu akulinako obwannannyini kikwata wadde nga mwe muga nti ebikolimo by'enkoko tebittaka munyolo n'abagamba ti ebikolimo mukolimidde Museveni mumukolimidde naye gwe njagala weetekeko mu bigere bya Museveni nga gwe alina ssente z'alina nga gwe alina obuyinza bw'alina nga gwe alina influence gy'alina n'ofubutukamu omwana nga Muhoozi mwabaga nti ebikolimo tebikwata n'ofubutukamu omwana nga Muhoozi enjawulo eriwo nti buli omu ebikolimo bimukwatira ku levo ye gwosuubira nti ekikolimo ekikutte Museveni kirina mumutambuza ku street nga wunnuna ng'empuuna malungu nedda ebikolimo biringa bizibu ebizibu bitulumbira mu levo zaffe kakati n'ebikolimo buli omu bimukwatira mu levo ye kojja kulowooza nti ono ye Museveni gwe mukolimidde emyaka n'emyaka nga tagenda nga tagewuka nga yabalemerawo oba nga ki nga yeeyongera kubeera na mirembe naye musajja munnange lw'oliteekateeka abaana bo n'oteekerateekera abaana bo n'okola buli ekisoboka ku lw'abaana bo naye nga mu baana bo alimu nga professional asiiga mimwa gy'abakyala beautician emirimu gy'abaana abangu kyovola bamuwala wange ali e Uganda mwana wange ye yeetegedde bwe yaŋŋamba nti ayagala kusoma kyalaani n'enviiri namugamba n'abataasoma ebyo babikola kakati muwala wa Museveni asomedde mu international schools nga n'ebibiina ebimu abisomedde Bulaaya she's just a beautician akuba abakyala make-up ateekako bukoowe-koowe ku maaso g'abakyala abakyala abakuba bisiriiza bino bi ipensi ebikalaamu amanyi bulungi okumyumyula emimwa gy'omukyala era amanyi bulungi okusiba abagole oba okunyiriza abagole ku mikolo gyabwe naye ng'oyo yali badde omwana wa Museveni omulala ono mukazi wa Kamuntu yatuuka n'okulemererwa obufumbo bwamulemerera so nga ate ekintu ekyali badde kisookerwako mu success y'omuntu ekitali kyakulafuubanira nnyo bwali badde bufumbo omwana wa Museveni omulala n'obufumbo bwamulemerera Muhoozi anywa mwenge chupa ku chupa abeera mutamiivu essaawa 4 so omuntu yenna agamba nti ebikolimo tebikwata mwabakolima obulungi mwalikolimidde Museveni ayinza obwatasobola kukubuulira bulumi bw'alina ku baana be nangeri gye baamusala okusinziira ku kyabataddemu ne kye yali abasuubiramu ate gwe kitawe Hirudaman Hirudaman ate gwe kitawe nkuvuddeko naye ng'akasente kooli mu kuyisa mu baana basaanyeewo mukamaawo kuba oyo mukamaawo bakube propaganda mukamaawo njagala okukutegeeza Hirudaman buli kimu eno kitutuukako ng'era bwe nkugambye nti bw'olaba ng'abaagala nanga baawukanye wabeera lazima wakyaliwo ekibagatta era kitwale nti eno muffe abo abaana balinamu mikwano gyabwe ne baginyumizaako Hirudaman nza mpaddeyo 5 Hirudaman nza mpaddeyo 6 otambulira mu ssente ezo 5 6 n'obuna naye Hirudaman nkubuulirayo ekintu kimu muganda wange tokkiriza enjuba ezaagwa okubika eyo eri mu kumeruka obumerusi ate abaana ba Buganda mwejjeemu omuze guno ogw'okusiiga ekifaananyi nti Abaganda bali bankwe naye jjukira ekintu kimu Ssebirumbi bwe yali akwatibwa Obote yali amaze okuyitamu era Ssebirumbi teyawanikibwa n'Obote Kalabba Ssebirumbi yakwatibwa yekka era Ssebirumbi n'asaavinga yekka naye ng'emisango gyali mu kusaavinga yekka gyali ate tegikuumira ye mu buyinza gyali gikuumirawo Dr. Apollo Milton Obote naye Dr. Apollo Milton Obote we yafuna omukisa ogulinnyo ennyonyi teyadduka na Ssebirumbi abaana ba Buganda nnina ensonga lwaki simala myezi giwere 4 oba 5 nga soogedde ku musajja gwe bayita Ssebirumbi gwe njagala mukozese ng'ekyokulabirako
eky'abantu abasirwa abakozesebwa ng'obupiira. Ngenzeeko ku kyakapiira kyennyini kyenkoonyeeko. Akapiira ako kagali mpitawa agenda okukakozesa oba omukaba akakwasa bwegendereza. Kyokka bw'amaliriza emikolo gye n'emirimu gye akajjako tayagala nakatunuulira. Ne we kagudde tayagala kutunulawo. Herudamani saagala obeera akapiira akagenda okuwa abalala essanyu ng'ate ko kali mu kukozesebwa bukozesebwa. Kakozesebwe kamale kasiimibwe nti owange onkuumidde obulamu, naye oluggyibwako kasuulibwa eri teryayagala nakutunulayo. Nga ne mu prosesi y'okkajjako bakajjako bakeenyinyimbwa n'abala bakwata tissues okkajjako. Kakati nkubuulidde be used, naye waliwo akaseera ng'abakozesezza ate gwe tosobola bakozesa kujja kukununula mu bizibu ebimu by'oliba otubiddemu. Awo nawo nvuddewo. Mukama wange Joel Ssennyonyi, Right Honorable, nze siri musanyufu gy'oli. Sikoma bukyakomi butaba musanyu, naye ndi munyiivu musijja kulimba. Mukama wange Right Honorable Joel Ssennyonyi, embuga yaffe eno esaze emisango mingi nnyo, emaze ebibamba bingi nnyo, egonjodde ensonga nnyingi nnyo. Kyokka ate embuga yaffe nga yo tesaba mpaabi. Ow'ekitiibwa wayisizza mu mbuga yaffe amaaso. Sigenda kikwekerera. Ow'ekitiibwa wayisizza mu mbuga yaffe amaaso. Kubanga omusajja tubadde tumukutte. Jjukira yasooka n'agamba Nuupu egenda kusaanawo ng'ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti ne kitabaawo. Omusajja tumusibye ku njegere. Omusajja tumulippye ejjiribwa ng'era abalala abazzenga bwe twemalikirako ng'ensonga eggwera mu mbuga yaffe. Naye wakati ng'embuga yaffe ekyakola omulimu gwayo yo ng'embuga yaffe, n'ogiddukamu n'ogenda mbu mu mbuga eza waggulu ezisooka. N'embuga ezo baweerayo empaabi. Kyokka embuga ezo temuliimu mazima na buki na bwenkanya. Kyenkakasa nti naawe okimanyi nti abakulira embuga ezo era abalonda bassaabalamuzi b'embuga ezo ate be bamu ku bali emabega. Ewoono kibanga kigeze ntya kigeraageranye ku ki? Wali oloopeddeko omuntu gwe batumye okukuba nga y'atumye akukubye nga bwe twali abato, n'ojja maama Nankya nkubye, naye ng'ate maama ye yalagidde Nankya nti kubayeeko. Kati gw'ozza okukola ki? Okuloopera. Embuga ezo ze wagendamu tuzinyoomera kye kimu ku nsonga lwaki tulwana. Uganda teriimu nfuga y'amateeka. Uganda omwavu tasinga musango. Uganda abalamuzi bali ekyojja mimiro. Uganda tebatambulira mu kunoonya, actually tebasala misango miki mituufu. N'olaba ng'eyo embuga esinga ey'abayeeko, embuga esinga ey'abalumbuye, embuga esinga ey'abasiimwe, embuga esinga ey'abakiseka, embuga esinga ey'aba PTA, embuga esinga ey'aba aptop. Embuga yaffe eno eyinza okuba enyoomebwa era eyinza okuba terabika ng'ey'amaanyi era ey'omuzinzi. Kyokka ng'ate y'embuga esinza okumala embeteza wano n'emigozo bano. Y'embuga y'emu esinza okuggyawo obukuubagano. Embuga esala emisango ewatali yadde okugiwa empaabi. Embuga gye batagulirira, embuga etalya nguzi, embuga gye batatuma, wabula ng'embuga yaffe esensinga busensinzidde nja n'egamba nti ogwaffe gwa kutereeza kitundu. Akyala embuga yaffe eringa nga Red Cross. Embuga yaffe eringa nga Red Cross ereeta obuyambi mu kaseera ak'obuzibu. Kyokka ng'ate
togisasulidde yadde lwataano. Since it was a propaganda, all of us we know. We know that it was a propaganda, it's a propaganda. Because tumanyise nnyonyi gwe tulina. Era y'ensonga lwaki gwe twekeka twamulabuukirirawo ne tumugamba ogirodde ebbali. Tugira tukunoonyerezaako oba tugira tukubuulirizaako. Kakati okuva lwe kiri nti oyo propaganda, mukama wange Right Honorable Joel Ssennyonyi ezo ensonga tuzimalanga. Wayisizza mu mbuga yaffe Olugaayo, sigende ekyo tukukyekwekirira. Wayisizza mu mbuga yaffe Olugaayo tukubye akantu kaffe tukamaze okukasuula, akantu okawadde obulamu. Kati kajejembukira kweyembeera kuba kakimanyi oba okakutte kasiko walinga kuba ko kabeera mu mawulire. Oba tokakutte kati ate olina okunnyonnyola lwaki tewakakutte kubanga kajja mulaba bantya mu bufunze. Right Honorable omufu waffe gwamukubye empiso. Right Honorable mukama wange omufu waffe gwamukubye empiso. Omufu waffe gwamujje mu ssanda. Omufu waffe gwamukomezzaawo engulu. Kitegeeza effort yaffe mu kumukba, mu kumulwanyisa n'okujaabulula propaganda ye bulijjo gwakola aba afudde ettogge kubanga walabye ng'ensonga ezitususse. Si mu bubi temumpalalira abalabi. Si mu bubi naye walabye ng'ensonga ezitususse. Ezo kooti zizo kooti zezimu kitwajja omusango gw'ebyokulonda kubanga teziriimu mazima na bwenkanya. Kutwalayo otyo ogugwo ku muntu gwe tumanyi nti propagandist ng'ate n'abamutuma bennyini be balonda abalamuzi aba kooti. First of almost oli yalayira nti ngenda kusaanyawo National Unity Platform. Weapon gy'ayina okusaanyawo National Unity Platform mumwagwe goloza ffere tugirina. Oyasama n'enjasama. Azini omuntu ayasama n'enjasama. Oba njasama omuntu omulala n'ayasama. Nkutunuzaamu guno omumwa gwange mundu yange ey'omumwa n'ojjayo kano ka pistoko nga nze ndeseze high caliber ziruwandula manda. Ensonga yaffe ezo. Ensonga tuzimalanga ezo mukama wange. Oli agamba ngenda kusaanyawo National Unity Platform. Goloza National Unity Platform miti. Goloza National Unity Platform bizimbe. Goloza ali agenda mu kujja kuba obbomu ekavule. Bw'ayogera National Unity Platform ategeeza gwe, ategeeza Kyagulanyi, ategeeza empagi ezikola National Unity Platform. Era bwe yavaayo ne propaganda ne tumanya atandise omulimu. Ne tumuyisa bubi era gye buvuddeko nga nakamuyisa obubi. Najja n'abawabula mmwe baayagala okusaanyawo era bawaayiriza buli lunaku. Nti bwe mutaagobe yeekolera, bwe mutaagobe Lumbuye, bwe mutaagobe Ssewungu, bwe mutaagobe Asiimwe, ekibiina kyammwe kigudde ayagala okukuba. Ye yajja n'akuwa amagezi ago. Mu bufunze nti ffe ababadde omuziziko ku propaganda. Yenna gwakasukira ekibiina kya National Unity Platform kubanga yeffe ate abambadde eddiba eri mufaanana. Akozesa mumwa, tukozesa mumwa. Kakati ensi yonna yali ekitegedde nti ono yeeweza okusaanyawo National Unity Platform. Kyokka nga akozesa mumwa mu bufunze agenda kugikonjera n'abakulembeze baayo. Eyo ensonga ffe twali tugitegedde era nga tutandise okukola omulimu ne twanafuwamu. Ensonga bwe wagikwata n'ogijja mu mbuga yaffe n'ozitwala mu mbuga endala ate zitutakkiririzaamu naawe z'otakkiririzaamu. Embuga yaffe mu bufunze mukama wange with all due respect wagiyisaamu Olugaayo. Mukama wange tuli mu lugendo, olugendo omuli okufa, olugendo olutujjisizzaako ebitiibwa byaffe. Kyokka nga tulina abaana ne batuyita abasiyasi. Abalala bafudde nga n'abalala bangi bakyafa nga naye mwoli kuba kyasobola okuba nga be bagenda okuddako okufa.
ate munnange olwo olusitula enkoko enkapa bwe lulaba ku nkoko ensava luyinza okugireka. Kati olugendo lwe tulimu lwa kuwaayirizibwa, lwa kukonjerwa, lwa kuttibwa, lwa kutujjako bitiibwa byaffe n'obutonde bwaffe ng'abasajja n'obulamu bwaffe n'eddembe lyaffe. Buli ebirulimu tebikukanganga. Because tulina engombe gamba nti we are fighting a dictator. Then if we are fighting a dictator, do you know how dictatorship operates? That is the way dictatorship operates. Hitler yaina minister mulamba nga wa propaganda. Museveni tagenda kutongoza minister wa propaganda. Naye atakukuoneddewo indicator number nti n'omuwemuzi amufudde advisor we. Ekitegeeza nti ebivumo, okukonjerwa, okuwaayira n'okukkakkanyizibwa bingi nnyo bigenda kutulumba era bigenda kutwetalirirako. Naye nandirowoozezza nti ekyamba ekisala kiweesebwa okuva mu muliro omukambwe. Wano essaawa eno tweteekerateekera okugenda mu buyinza, naye tuli mu ssasa. Wakati mu kuba mu ssasa omuliro mungi oguli mu kutuwagala oba oguli mu kutukola, naye gye gukoma okwaka gye gugenda okutufuula ab'enjawulo mu bukulembeze bwaffe. Kubanga mu bimu ku bye tulwanyisa ekyo kyennyini ddiini kyakola, it is part of kyetukola kyetulwanyisa. That's why nkugambye this is the way dictatorship operate. Kati bwe tuba tulwanyisa dictator, bino bye tuli mu kulwanyisa kireza tebisobola kuggwaawo nga Uganda ng'ensi tennatereera. N'ensaba abakulembeze baffe, kooti eno, embuga eno temugibuusa maaso. Kiba kizibu omusango ogulemye mu mbuga eno nolowooza nti gugenda kuggwera mpanga. Gye balira enguzi, gye bagaba obusente, gye batasala mazima, ate nga bye bimu ku bye tulwanyisa. Eno embuga etaawuluza embeteza nnyingi nnyo, ekutte ebikompola bingi nnyo ebyolekera ekibiina. Naye lwaki nze siri musanyufu ti omulwadde waffe wamukubye empiso? Omuntu omunafu, era nkibagamba nnyo, ffenaffe tufuna okusoomoozebwa. Nze bavuma nze ku TikTok eyo, waliwo na buli vidiyo oli gy'ateekayo ng'afunye akafaananyi kange nga nneereza ebikya nga njogera. Ekyo nakyo kivumo. Banvumye okufaanana enkima, banvumye eki. Naye nze bwe nnyanikula omuntu, either tuli mu buzito bwe bumu oba tugezaako okubeera mu buzito bwe bumu, oba nga nsingira wala ng'aliko waggulu wange. Kakati nze sisobola kwanikula mwana wa TikTok nti emmese evumye yeekolera obubi, nti gundi akoze bw'ati. Waliwo ne yateekawo ssebe embeera yeekolera amasiikiini, talina ngoye, mu musondere ow'ebitaano, naye ndyoka nkulabira zinusu 100 ze baasindikanga, ye ng'alowooza nvuma. Nagenda okunzika nga nkuŋŋaanyizzaamu ogumu 2 ne nguweereza ab'e Kampala ne balya. Kati sometimes ebizibu ebisinga tetubimiriranga eddagala. Ekyo kintu nkyogera nnyo. Wabaawo eddagala lyalyo ate gwe lyotasobola kulaba. Y'ensonga lwaki waliwo obubenje bw'osimattuka without your knowledge. Katonda abukusimattudde ne bajjajjaabo ng'abukusimattudde. Nti kitegeeza ebizibu ebimu si ggwe alina okubyeŋŋanga. Gwe oli diplomat, oli ku nsonga nnene nnyo. Tuyinza
kukulaba ng'okkakkanye ate oyingidde mu mirimu gy'aba yeekolera gwogyekwatiremu bo balemereddwa nga bwe baalemwani era nga bwe baalemererwani. Ensonga ezimu ziba ntono tuzimala n'ezo z'olaba ng'ennene ekizibu ne kijja oli n'alumba labira ku mukama wo Kyagulanyi. Kyagulanyi bameka abaakamulumba, bameka abaakamuwaayiriza, bameka abaakamukonjera. Focus. Kubanga yakimanyi nti mu lugendo wabeerawo obubwobuggola naye si buli kamu nti ogenda kukutama okakwatira ejjinja olikakasukire. Obumu buba bwakutudistractinga. Gw'olina ky'otalabye kye baakuteze kooti ezitaliimu mateeka ate gy'otutte emisango. Kyokka ng'era bw'otamukwata yatidde mulaba kye nabagamba nti reaction yo mwe muli amaanyi g'ono wante essaawa eyo eno. Reaction yo mwe muli amaanyi ag'ono wante. Mbasaba ekintu kimu nga sibeekwekeredde sigenda sugarcoatinga ekooti eno mugiwa ekitiibwa. Tebagiroopera, tebagiwa mpaabi, wabula ye etunula butunuzi nga waliwo ogw'okusala nejja neegusala era neegumaliza. Misango emeka gye tumaliriza? Misango emeka gye tumaliriza? Muwe kooti eno ekitiibwa. Bakama baffe kooti eno esobolera ddala bulungi okumala ebibamba, kubanga abatuula mu kooti eno twasooka ne twerangira nti ffe wano tuli bajjwa tumala biki? Bibamba. Mukama wangu bw'obusonga butono nnyo tusobola okubumalirizanga. Secondary, omwana oyo ng'ovudde mu field eno ey'ebyobufuzi ayina ba bizinensi maani battidde bizinensi zaabwe. Akubye amasomero g'abantu nti mulimu ebisiyaga. Akubye bizinensi z'abantu ne kampuni z'abantu ennene. Bantu bangi abaddayo ku zero olw'omwana oyo. Bantu bangi abaavuwaziddwa olw'omwana oyo. To the extent nti waliwo ne family etaakuna bwenkanya mu nfa y'omwana waabwe. Omwana oyo adamejinza abantu bangi nga baalinda bulinzi kaseera katuufu bamunyige. Omuntu ng'oyo bw'akwesosa nkoto omwanikulanga kubanga nze mba ndaba mulamba ogutambula. Bino ebyobufuzi tubikola by the way. Noyogera ku kino, noyogera ku kiri, noyogera ku kino. But waliwo owuliddeko akamaka yeekolera nkafulumamu statement ekuba bizinensi y'omuntu. Waliwo owuliddeko yeekolera nti akuba omuntu ssekinnomu. Golooza ebigenda mu maaso mu ggwanga ebisinga tetubiraba. Mbusuuna Ben Mary Nambwayo simanya ni simanya ntubiraba ebisinga naye tumanya biri tu personal. Twagala tubeere n'omulabe waffe amanyikiddwa nga ne bw'ofa yeekolera bagamba nti ani akoze eki, ani amusse. Twagala abo oyo baasuulidde bizinensi zaabwe, oyo gwe yattira omwana waabwe eyali muganzi we, oyo baafudde abaavu abaddayo wansi nga n'abaana baabwe tebakyasoma. Kyonna kye bamukolako ate bakiteeke ku ffe. Omulambo ng'ogwo ogutambula togwekiikanga. Kyekyo kye nagamba oyo Bebe Cool ne nga Bebe Cool neewerera. Nze ebyanzija mu Uganda byali birala nnyo kuba nanoonyezebwa ekiro kiramba. N'olunaku lwe nava mu Uganda ng'omuntu omu yakuba amasasi mu magulu Kavuma Jamshid onneeteekako, onneerippako, onneegonnomeka. Saagala obeere ku lisiti y'aba suspecting nga nfudde. Nze omulabe wange Museveni na Muhoozi sina mulala. Nze omulabe wange Museveni na Muhoozi sirina mulala. Kubanga nali muwonya akabiga akava mu kunneewerera kuba nze siri mwana wa maama ne taata. Nze sirina bazadde, sirina maama, sirina taata, kyokka nina bamaama ate nina ne bataata. Sikyali muntu wa famire yange. Neesonyiwa ndeka kubanga ojja na kunneesanga nga ne mu gavumenti mulimu abange. Ojja na kunneesanga mu ba generals mulimu abange. Gwe ate nnaalitegedde ntya nti ekiro ekyo bakuyiribya baba bafuluma.
Tosobola kuggyawo gavumenti nga munda temuli babo. Goyinza okuloosa nti oyina amaanyi, oyina bamuhoozi, oyina baani, naye nga yeekolera lwalifa. Waliwo jjeno ate gw'oyinza okwanikula. Waliwo jjeno oyo abadde anjagalira ddala. Waliwo abalumwa mu gavumenti omwo nga tebasobola yadde okutweŋŋanga yadde otukubirako nti weebali kuweereza. Naye ogenda owuyo jjeno gundi yakwogedde omwana oyo atuyambye nnyo ffe Abaganda abali mu magye. Yogereddeko kubanga abadde batusosola. Ffe Abasoga abali mu magye atuyambyeko. Ffe Abeegindi abali mu magye atuyambyeko mu kwambongo ogwo ogutambula. Togwekiikanga. Kyekyo kye nagamba oyo Bebe Cool. Ne nga Bebe Cool neewerera. Nze ebyanzija mu Uganda byali birala nnyo kuba nanoonyezebwa ekiro kiramba. N'olunaku lwe nava mu Uganda ng'omuntu omu yakuwa amasasi mu magulu Kavuma Jamshid. Onneeteekako. Onneerippako. Onneegonnomeka. Saagala obeere ku lisiti y'aba suspecting anfudde. Nze omulabe wange Museveni na Muhoozi sina mulala. Nze omulabe wange Museveni na Muhoozi sirina mulala. Kubanga nali muwonya akabiga akava mu kunneewerera kuba nze siri mwana wa maama ne taata. Nze sirina bazadde. Sirina maama, sirina taata, kyokka nina ba maama ate nina ne bataata. Sikyali muntu wa famire yange. Neesonyiwa ndeka kubanga ojja na kunneesanga nga ne mu gavumenti mulimu abangi. Ojja na kunneesanga mu ba generals mulimu abangi gwe ate naalitegedde nti ekiro ekyo bakuyiribya baba bafuluma. Tosobola kuggyawo gavumenti nga munda temuli babo. Gw'oyinza okuloosa nti oyina amaanyi, oyina bamuhoozi, oyina baani, naye nga yeekolera lwalifa. Waliwo jjeno ate gw'oyinza okwanikula. Waliwo jjeno oyo abadde anjagalira ddala. Waliwo abalumwa mu gavumenti omwo nga tebasobola yadde okutweŋŋanga yadde otukubirako nti weebali kuweereza. Naye ogenda owuyo jjeno gundi yakwogedde omwana oyo atuyambye nnyo ffe Abaganda abali mu magye. Yogereddeko kubanga abadde batusosola. Ffe Abasoga abali mu magye atuyambyeko. Ffe Abeegindi abali mu magye atuyambyeko. Mukwano nze tonneepikira. Nkiddamu na buli muntu yenna nneepikira jamu. Ojja kundabira wano ka screen ko. Ojja kundabanga kayeeko yayitongo akayina essaati ebbiri. Naye mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo. Ojja kuttisa abaana bo. Ate nze jjukira bw'onkolako obulabe n'abaana bo babeera babunkozeeko. Ekyo nakibagamba. Nze tewali muntu atanjagala n'oŋŋamba nti ate ayagala abaana bange nze era nze bwe nali nvubuka nga nzadde omwana wange nga maama w'omwana wange bw'aba ne gwatakolagana naye ku muzigo nga abaana bange tebaddayo. Abaana bange tebakola ki? Tebaddayo. Lwa nsonga teri atakwagala ayinza kwagala mwanawo. Kakati nkubuulira. So omuntu yenna neeyita, omuntu yenna neepikira. Warren speed control mbuzi lwefa. Warren ojja kufiira bwere. Waliwo abantu abatwagalira ddala abaakowadda system ate nga nabe mundu bazirina. Nze yeekolera kitongwa. Tweyanziza nnyo weebale kulambulirwa ensonga. Kibozibozi kino munenge kyatandise ng'ekyokusaaga ne kitambulira ddala, naye tujja kwagala omukulu Honorable Joel Ssenyonyi byonna ajja kubimaliriza. Bano baagala kusiiga linnya lya Honorable Joel Ssenyonyi olw'okuba baasasuddwa omusimbi ogw'enjawulo, olw'okuba baasasuddwa Mathias Mpuuga Nsamba, naye twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti byonna tebijja kumufata kubanga muntu atambulira mu mateeka. Era twongera obbajjukiza nti buli kimu kitambulira ddala bulungi.